Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, first floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, first floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, first floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, first floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, first floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, first floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمات تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo nyini matenda amajjuvu era amalungi yasa ekitabo Qur'an ekyekitiibwa okubeera nga kirimu amawulire ag'essanyu eri abo abanaagoberera ebyo ebirimu
era nga mulimu amawulire ag'entiisa kwabo abanaayawukana ku ebyo Qur'an byeyogerako. Nsaba ebyengera n'emirembe bidde ku ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, oyo yatugira n'obuyisiraamu nga bukulembeddwa ekitabo Qur'an, atalina kirungi kyonna okujjaho nga yakitunyonnyola n'atulagira okuba nga tukikola, era atalina kibi kyonna okujjaho nga yakitwewaza era n'akitugaana okubeera nga tukikola. Mbakubiriza nga nange neekubiriza okuba nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okukola ebyo by'ayagala jalla jalaalu, kwe kwesiima kwaffe n'okweyagala kwaffe fi dunya wal akhirah, kubanga yatutonda atumanyi. Emboozi ya Qur'an gwe mulamwa gwaffe olwaleero, tugenda kwogera ku kigambo okubaganya ebirowoozo mu Qur'an. Subhanallah, kitabo kirungi nnyo, kyayogera ne kuba nti oba olina ekirowoozo kyo, nina ekirowoozo kyange, tukiyisaawo kitutya, ekyo kyo kyekisinga, ekyange kyekisinga. Al-Qur'anul Karim kitabun wasi', kitabo kigazi nnyo, fi ma'anahu, mu makulu gaakyo, fi ahdafihi, mu bigendererwa byakyo, fi taqarrubihi ila al-insaniya, mu kubanga kyasembera nnyo 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 ku ntegeera y'omuntu y'omwana Adamu. Bulijjo waliwo ebintu Allah byatukolera mu nsi muno nga tebyetaaga kuteesaako, nga birikkiriya nga bwe bagamba, ne wabaawo ebintu nga byo byetaaga kunnyonnyola, ng'olina kubinnyonnyola, kubyogererera, ogambe nti kino kiriwo lwa nsonga eno, lwa nsonga eno. Kakati empisa ezo Qur'ani era yazoogerako, yabyogerako mu Qur'ani netuwa nti bw'obanga olina endowooza yo n'omuntu omulala alina endowooza ye, naye nga gwe oyagala abeere ku yiyo, oteekwa okola bwoti ne bwoti ne bwoti. Mu bufunze twandibadde tukiyita ad-da'wa, oba okukowoola omuntu. Qur'ani yo aslan ad-da'watu ila Allah, ekowoola abantu kudda eri Allah, newankubadde nga tulina endowooza ezaki ez'enjawulo, naye kati gwe akowoola omuntu najje eri Allah subhanahu wa ta'ala, gwe tugamba nti Qur'ani mu ngeri y'okubaganya ebirowoozo yagyogerako etya. Kubanga ekigambo al-jadal oba al-jidal oba al-munadhara mu lulimi oluwarabu kitegeeza al-mufawada ala sabili al-munaza'a wal-mughalaba liilzami al-khasmi, ye muntu okubanga olina kyowaddeyo, twandibadde tugamba nti kukaayana, naye si teruba lulimi lulungi, wabula okubaganya ebirowoozo. Gw'ogamba otya nti Katonda bali basatu, ate nze nti Katonda ali atya, ali omu. Qur'ani egamba etya? Kubanga yetulamula wakati waffe, ate yetunnyonnyola. Wanazzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilayhim wala'allahum yatafakkarun. Baganda bange banyinaze, Qur'ani yekutulawo eggoyi buli mu nsonga yonna, era bw'olabanga Qur'ani tekulamudde mu nsonga zo, manya nti okyalina obuzibu bungi nnyo. Nolwekyo buli lw'okaayana oba buli lw'olabanga olina endowooza yo gy'owa, naddala mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu, kirungi okubeera nga odda eri Qur'an. Abantu bangi omugamba nti ittabi'u ma anzala Allah, mugoberere ebyo Allah byassa. Ajja kugamba abamu qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana, qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana. Olit buli omu ajja kugamba nti ffe tugoberera bakadde baffe bye baaliko. Kyogamba bataata baffe baali tebategeera, tebaali bagezi, baali tebaagala busiraamu, mwe mwagala obusiraamu basinga. Ebyo byonna oyogera bya bwereere, wabula ddayo ku aslu, ku kikolo ekya Qur'ani al-Karim. Yeegamba ki ku ebyo bakadde bye baaliko? Kuba Qur'ani egamba nti awalau kana aba'uhum la yaqiluuna shay'an wala yahtadun. Niwankubadde baali tebabimanyi era nga tebalungamizibwa eri ekyo kituufu,
fe kugoberera bugoberezi tugoberere bagoberere. Mu aya endala naga nti awalau kana ash-shaytanu yad'uuhum ila adhabi as-sa'ir, muraba mutya wadde nga bakadde bammwe kituufu baali ku ekyo bwe babanga shaytaani yabasinza amaanyi ne babanga bagoberera ebyo ebijjo batwala mu muliro sa'ir. N'olwekyo okubaganya ebirowoozo mu Qur'an, Qur'an yetugamba etya? Qur'an y'ekitiibwa min tabi'ati al-insan, mu bubumbwa bw'omuntu mu ntondwa ye yatondwa nga mukaayanyi, nga Allah bwagamba nti wa kana al-insanu akthara shay'in jadala, omuntu yasinga okukaayana. Bw'oleeta kino n'aleeta kiri, bw'oleeta kino n'aleeta kiri, kakanya nga akulemeseza. Naye ngamba gwe omukkiriza nti Qur'ani ye kutula eggoyi kasiteegamba nti kino sami'na wa ata'na. Singa tunatambulira ku mbeera bwetyo tujja kubanga tuli abakkiriza abalongi. Ojja kusanga nti Qur'an al-Karim yatugamba okubanga tukubaganya ebirowoozo n'abatali banzikiriza yaffe etali ya Buisiraamu, tukubaganya nabyo ebirowoozo. Lakini kif ekyo kyandibadde kibuuzo buli omu kyebuuza. Oba bwe tugamba nti abakadde baffe baakolanga bwe bati nebabaga nti tetulina kuba naye kif abantu bano tubajje tutya mu ndowooza eri ey'abaganda baffe ey'okulowooza nti bakadde baffe abo baali bwe bati oba baakola bwe bati naffe tulina kubeera nabo bwe tuti. Kirina kutambula kitya? Allah subhanahu wa ta'ala atugamba ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Kowola abantu ng'obazza eri ekkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala ng'okozesa hikma kitegeeza okuteeka ensonga weesaanidde. Bw'obanga ogenda kwogera n'aba politicians kozesa olulimi lwabwe, oba ogenda kwogera n'abasuubuzi bawe zaka yogera olulimi lwabwe, bw'oba ogenda kwogera n'abasomi people who are educated abasoma ate gwe alasoma tugenda kwogera nabo kubanga bajja kukuba buleeti oveeyo. Okozesa hikima okusinziira ku mbeera, okusinziira ku kitundu, okusinziira ne ku bantu bennyini. Kozesa hikima. Ekyokubiri bil maw'idha al hasana, n'okubuulirira okulungi era ng'okozesa ebigambo ebyo ebijja mu bantu abo b'okoola badde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Naga nti wajadilhum billati hiya ahsan, kubanga bwe mbaga nti tabi'a y'omuntu muwakanyi agaana olidde kati beeranga okubaganya nabo ebirowoozo mu mbeera ennungi, munadhara hasana, siku tomuvuma tomukakkanya wabula musigalizeyo mu kitiibwa kye, ojja kulanga ebintu byonna bitambula bulungi. Olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyakuyiga kirungi bwe yawandikiranga bakabaka amabaluwa nga abakowoola okujja eri Allah subhanahu wa ta'ala, ebitiibwa byabwe yabirekangawo. Ya azimu Rum, omukulu omunene we Rum, ya aziza Misr wa hakadha. N'abalala bonna b'okoola mulekere ekitiibwa ki, the point enkulu nga tonnabana kumugamba kino kyoyagala mugamba. Olidde kuwaanyisaganya naye ndowooza mu bagambe kino bawe ebitiibwa byabwe. Olidde omuwe ekitiibwa kye ekimujaamu, oluvannyuma mutandika okuwaanyisiganya ebigambo. Ekigambo ekirala Allah kyatugamba subhanahu wa ta'ala okunadhara, okuwaanyisaganya ebirowoozo ne ba ahlul kitab, kubanga ba ahlul kitab banyini kitabo. Okugamba nti banyini kitabo kabonera akalaga nti basoma. Kale ogenda kwogera na muntu yasoma, olidde bw'obanga yasoma gw'ogenda okwogera naye alina ebitabo bye yali asoma, toyinza kumala gava eno omugenda osiramuka wabeera musiraamu, ajja kugamba siramuke bino byendiko si bituufu. Waliwo omunadhara, okuwanyisiganya okugenda okubaawo awo okusinziira ku bigambo tugenda okwogera. Kyova olaba Allah jalla jalaaluhu atugamba wala tujadilu ahla alkitabi
illa billati hiya ahsan towanyisiganya birowoozo naba ahlul kitaba babawe bw'ekitabo tawrat wal injil okujja ng'okozesa ekyo ekisinga okubeera nga kirungi olulimi olulungi ebigambo ebirungi ebikolwa ebirungi okuddamu okulungi okuwanyisiganya okulungi omuntu ono asobola okubeera nga akola atya ategeera biki by'omugamba n'ekigambo ekirala okubanga tuwanyisiganya ebigambo ne ba al-kuffar wahid kafir si mukkiriza talina bukkiriza beebyabwe ate bijja kujja ng'ate yaleeta bibi ate gwe oyagala ategeera ebituufu kakati bajjajja tebakola bamuwanga tebakola emizimu gyaffe tegikola emisambwa gyaffe tegikola nga gundi yajja wano ne tumukolera kino kakati si mugagga ebintu bwe bityo ogenda kuwanyisiganya otya ebirowoozo n'omuntu oyo omuze ku tawhid omugambe nti wadde nga ssebo oyogedde bulungi naye ekituufu kye kino Qur'ani ebyo byonna yabituwaako eddagala kyova olaba tetusaana kubeera nga tukaayana nnyo n'abantu batalina kumanya oba okukaayana n'omuntu ng'amanyi katono nnyo Qur'ani ke yakozesa okubanga naawe kolina okukozesa gwe sabandaba bannyabo osobola okubanga owangula omuntu oyo abakuffar wayujadilu alladhina kafaru bilbatili liyudhidu bihi alhaq wattakhadhu ayati wama unziru huzwa tebirimu ebyo tebirimu twalina by'oŋŋamba era abamu batukanoga nti Qur'ani abawarabu ate abawarabu babonoonye si gwe sekitoleko kali sekitoleka ate oleme kugoberera bina ennono zaffe biki ebyo by'ogamba wahakadha njagala okuddamu bajjukiza nti byonna byonna bye tujja tubanyumiza topiki za Qur'ani zonna ezisinga topiki za Qur'ani ekigendererwa ekikulu ennyo kutegeera Allah subhanahu wa ta'ala nono gwonyumya naye gweyagala ayingire obusiraamu gwolaba nti obusiraamu abumanyi ate amikisinga byonna bidde eri kutegeera Allah subhanahu wa ta'ala kwegamba Mungu alinga atulaga nti buno bukodyo bwe mba mukozesa okubanga muyita abantu badde eri gyendi okubanga bantegeera kyova olaba Allah yawaana nnyo omuntu akozesa ebigambo mu kuwanyisaganya ebigambo yatenda omuntu ono ayogera ebigambo nga birungi ng'ayita abantu badde eri mu kutegeera Allah subhanahu wa ta'ala yagamba tajalla jalaalu waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah ani asinga okuba n'ebigambo ebirungi okusinga omuntu ono akoola abantu badde eri okutegeera Allah n'omusinza idhan ikhwata al-iman ojja kusanga ab'ennono ojja kusanga mikwano gyo ojja kusanga abatakkiriza Allah ojja kusanga abakkiririza mu nature nti buli kimu kyonna weekiri by nature olidde akankwogereho katono ojja muga nti lwaki tosinza Allah yakutonda n'akujja mu mazzi amanyomoofu n'akuteeka mu abaana wa mami wo n'omalamu emyezi 9 n'ozaalibwa mami we n'akuyonsa n'okula n'oba musajja mukulu n'oba mukazi lwaki tomukkiriza ajja kuddamu akugambye nti I'm here by nature ebyo byonna byaliwo because of the nature tewali bibyo ngamba tebirimu ogenda kumuddamu otya obujulizi bungi nnyo obulaga nti omuntu tabeerawo by nature erina amaanyi ate amalala olidde omuntu galina okubanga akkiririzaamu kali bw'aba agamba nti by nature olidde kati omuntu abeeraawo atalina mukyala talina mwami tulabe bwe banaazaala omwana era kyaliwo ku Isa nani ne Adamu olidde nga tewali musajja nga waliwo omusajja nga tewali muntu yenna tewabaawo omukyala naye nga tewali musajja kyokka ne bavaamu ebitonde kikiri Allah kyatugamba inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun ekibagatta Adamu ne Isa kigambo kun kafu wa nun so nga ate Adamu
ekimwawula ku Isa kuba nti oli yatondebwa mu ttaka. Olidde ate kiwawula Adamu ku Isa yazaalibwa nga alina maama, Adamu n'azaalibwa nga talina kyalina. Kati ebintu ebyo n'obuntu okubitegeera, ono al-mulhid atakkiriza nti Katonda waali, n'ono akkiririza mu kuba nti mu nature, nti mu bintu byonna bibaawo by nature, kyetaaga okubanga oyogera naye tujadiluhu billati hiya ahsan, nekyo kisinga okubeera nga kirungi. Bwe tuddayo ku kikolo kya Qur'ani eno gye tunyumyako olwaleero, tusanga nti Qur'ani al-Karim yakkira mu lulimi Luwarabu, nate tukizzeemu abo abafollowing emisomo gyaffe, yakkira mu lulimi Oluwarabu. Kati yajja ng'era eyogera n'Abawarabu abo, olidde mu ngeri al-munadhara y'okubaganya ebirowoozo ku nsonga. Era ojja kusanga Allah agamba nti alam tara, mana tolaba Allah bwe yakola kino na kino na kini. Ogwo munadhara kuli onnyonnyola muntu, olidde okubaganya naye ebirowoozo, nti wayoganya okukkiriza n'obeera kiwagiyi. Alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil, tolaba Allah subhanahu wa ta'ala kiyakola ba ashabul fil abaali baagala okumenyawo Kaaba, ennyumba ya Allah. Noyogera ku muntu atagala kukkiriza Allah, olidde alam taraw anna Allah sakhkhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Tulaba Allah subhanahu wa ta'ala engeri gye yanguyamu eggulu litonyeseza enkuba, n'ayanguya ensi n'emeza ebibala, n'atuwa ebyengerya ebyenjawulo, ekyengera ky'obulamu, ekyongera kya test, ekyongera ky'okwebaka, ekyengera ky'okwogera, ekyengera ky'okuwulira, ebyengera bingi nnyo. wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kati ebyo byonna Qur'ani yabyogera ng'eyita mu lulimi Oluwarabu, olidde esobole okumatiza abasajja bano Abawarabu basobole okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Tekyali kubo bokka, naffe abatoogera Luwarabu bw'obanga ofolowinze n'ogoberera amakulu amatuufu agali mu Qur'an, naawe ojja kulaba nga naye Qur'an yali eyogera naawe. Ekkuba eddala Qur'an lyeyayitamu olw'ensonga nti obutonde bwagala nnyo obujulizi, buli ku kimu kyonna omutima gusobole okukkiriza. Bw'ongamba nti nno natondebwa okuva mu maama ne taata, mba njagala nnyo okulaba maama oyo ne taata, era mba njagala nnyo okumanya kiki kye baakola nsobole okufuuka omuntu. Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala agamba falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib. Shufta, kati bw'obanga oli wakukkiriza okubaganya ebirowoozo ku ntonda yo, ekumala bulungi okubanga okkiririza mu Allah subhanahu wa ta'ala, n'otunuulira ebyo bye yatonda na butabu yabitonda, era byava mu ki byava mwani, mu butuufu otegeera nyine kubitonda, era n'onoonyereza kiki kyayagala. So Qur'an yakozesa amakubo galinga asatu mu kuba nti omuntu ategeera butya Qur'ani wekubaganyamu ebirowoozo. Yayita mu lulimi Oluwarabu olwakkibwamu Qur'ani basajja Abawarabu abo bennyini abaali bategeera Oluwarabu, ne baga nti ngoseza lulimi lwammwe, naye naffe abaddugavu nga bwe mbagambye, bwe tuba tutaddeyo obwongo n'okufumiitiriza, ojja kukisanga nti naffe tutegeera olulimi olwo Allah lwe yali akozesa. N'ekyokubiri nti obutonde bukkiririza nnyo mu kulabako oba mu kutegeerera ddala exactly ekintu kino kivaawa, nembawo ekyokulabirako ekyokutondebwa kw'omuntu. Ekkubo eryokusatu ولأن ترك الجلي من الكلام والالتجاء إلى الدقيق الخفي نوع من الغموم والإلغاز لا يفهمه إلا الخاصة، وهو على طريق المناطقة ليس سليما من كل وجه. أدلة التوحيد والمعاد المذكور في القرآن من نوع الدلالات المعينة.
ebiseera ebisinga buli lwoyogera ekigambo noyogera bwogezi togamba naye mutegeere katonda mumukkiririzeemu. Oli ayinza n'okubuuza era mulimu ababuuza nti katonda ssebo wali omulabyeko oyo gwotugamba tukkiririzeemu, era ansi eri nti simulabangako. naye wabaawo ebiraga amaanyi ga Allah subhanahu wa ta'ala mwebyo bye yatonda, omuntu ono bw'aba wakukkiriza ajja kukkiriza. ekyokulabirako Allah khalaqa as-samawati wal ard, yakola eggulu n'ensi. tewali n'omu yali atonze bintu ebyo, obutonde bukikkiriza. kati bw'ogamba omuntu nti kkiririza mu katonda yatonda eggulu n'ensi, owulidde, n'akyusakyusa ekiro n'emisana, n'ayanguya eryato okubanga litambulira ku mazzi, n'ayogera emigaso egiri mu nnyanja, n'ayogera ku mazzi agava mu ggulu ne gameza ebibala ne gatuyambako okubanga tugakozesa muno mu nsi, owulidde, n'ayogera ebisolo ebitambulira ku nsi n'ebinyonyi ebitambulira mu bbanga, owulidde, n'ayanguya ebbanga eryo abantu baliyitamu abatambuzi abatambulira mu nnyonyi, kuno ku nsi atwanguyiriza ne tutambulira ku nsi. ebintu ebyo obubonero bw'obutegeera ng'olina omuntu gw'okubaganya naye ebirowoozo nga in fact ategeera. ne aya eyo Allah yagimaliriza bulungi naga nti inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqiluun, ayatin liqaumin yaqiluun. ngamugasebo gwe tolaba kino, tolaba eggulu n'ensi, tolaba ebitambula byekulula, tolaba amazzi, tolaba omuyembe, tolaba mangada, tolaba byonna yusqa bima'in wahid, bikozesa amazzi ge gamu, naye yabitonda gyali ayagala kino ssebo na kino. so obutonde bw'omuntu niwabanga onnyonnyola nnyo otya, okujjaho abatono al-khawas be bajja okutegeera, naye abasigadde bayinza okuba nga tebakutegeera. so n'olwekyo kyetaagisa nnyo omuntu okubeera nti bw'oba owanyisiza naye ebirowoozo ategeere ebintu ng'ebyo, toyogera bibyo. obuzibu bwe tulina, Abdurrazzaq yannyonnyodde bulungi, nzisobola kunnyonnyola bulungi kusinga Allah eyakutonda. ye aya eri waman ahsanu qawla mimman daa ila Allah, era kyetukubiriza abadduati mwenna baseba ab'ebitiibwa mukola omulimu gw'amaanyi, naye toyita abantu ila hizbik, eri ekibiina kyo oba akabiinaako, ila firqatik, ogambe nti fe jamaa fulani fe tuli bwe tutilwe. no. ud'u ila Allah, kola abantu ng'obaza eri Allah subhanahu wa ta'ala, wajadilhum billati hi ahsan, okola otya, owanyisiganye nabo ebirowoozo ng'okozesa ebirowoozo ebisinga okubanga birungi, ate ebirowoozo ebisinga obulungi tolina ogenda kubijja kusinga bya Qur'an. waman ahsanu min Allahi haditha waman ahsanu min Allahi qila. Allah yasinga okuba n'emboozi ennungi, yasinga okuba n'ebigambo ebirungi, yasinga okuba ne al-barahin wal-hujaj, obubonero obulabwako n'ensonga ematiza Allah subhanahu wa ta'ala. omuntu bw'anaaba wakukkiriza, kozesa ekkubo lya Qur'an al-Karim mu kuwanyisiganya ebirowoozo kwoyo gw'oyagala okubeera nga adda eri Allah subhanahu wa ta'ala. baganda bange bakkiriza wamu ne bannyinaze, egimu ku miteeko gy'okuwanyisiganyizaamu ebirowoozo mu Qur'an y'ekitiibwa byebyo ebintu ma yadhkuruhu ta'ala min al-ayati al-kawniyya al-mukawwana al-maqruna bin-nazar wat-tadabbur. nga bwe nkyogedde, ntopiki teriko bigambo bingi, la abadan, wabula gw'oyagala okumatiza dde mu busiraamu. tomugamba nti wala ne bajjajja bamwe baali basiraamu, togenda mu ebyo details. mugaye tunuulira eggulu, tunuulira byolya, olidde, tunuulira amazzi gonywa gavaawa, ebyo byoba otunuulira. ma yadhkuruhu Allahu ta'ala min al-ayati al-kawniyya, ebintu ebiri ku nsi kuno, his surroundings,
ngaba geographers bebatugamba your surroundings ebyo bokutandikirako kola da'wa nembeera z'omuntu yekennyini naye mugambe Allah kyatugamba nti wa fi anfusikum afala tubsirun. Wano omukwano gwange omudokita yeeralikirira nnyo nga mukyala we afunye olubuto olusooka ate musawo naye yeeralikirira agamba bannange bagenda musala ne mugamba dokita Qur'ani nga yayogera ebigambo ebyo mufunamu diguri kuzaazisa wahakadha ekkubo eryo omuntu lyayitamu wadde nga wasoma obwa dokita waliwo alina amaanyi agasembayo ku kuyitawo kw'omuntu gwe nga dokita togalina. Takama Sheikh, what are you saying? Ne mugamba kigamba kyekyo fumiitiriza ku ekyo kyekugamba. Era Allah yagamba thumma sabila yassara. Khalas. Oluvannyuma Allah ekkubo yalyanguya omuntu mwayita n'abanga bw'aba yakafuluma bw'ati even if it's a second tasobola kuddayo. Are in seconds he can come out. Onafuna pain ye nga Maryam yafuna naganta mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Singana fa obulumi nga bw'amaanyi Allah subhanahu wa ta'ala. So al ayatul kawniyya ebintu bino betulaba bitulaga tubyesembeza ng'egimu ku miteeko Qur'ani gye yayogera nga gye tulina okukozesa okubanga tuwaanyisiganya ebirowoozo mu kukoowoola abantu okujja eri Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange bakkiriza Qur'ani ewooma nnyo era gye muba musinga okukozesa mu kukoowoola abantu okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tulaba Allah kyagamba fadhakkir bilqur'ani man yakhafu wa'id. Kozesa Qur'ani okujjukiza abantu okukola ebibasembeza eri Allah subhanahu wa ta'ala naddala abo abakkiriza mu lunaku olwalaganyisibwa olunaku lw'enkomerero tukozese Qur'an al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala bwatugamba mu suratul Baqara yaga ya ayuhan nas ya'budu rabbakum alladhi khalaqakum yawakola ki yabatonda walladhina min qablikum naba babasooka tewalayiza kuyisa mu kamwaki nti nze natonze omuntu. Kati omuntu mugambe ng'omwanyisiganya naye ebirowoozo nti omutonzi yono ya Allah subhanahu yakutonda gwe n'atonda bakadde bo n'abo n'abo abasookawo. N'agamba alladhi ja'ala lakum al-arda firasha ekyana atakikkiririzaamu nti ensi mwaliriro ani asobola okukikola. Olaba ffe tulina limited spaces mu maka gaffe obeeraawo ne woosula oddiiro n'olujja katontono naye Allah yagala yafuula ensi eno firasha mihada bisaata ngangazi ng'amaaso go we gakoma okulaba ate weetandikira okweyongerayo. Kati ebyo n'obubonero buleete okoowola abantu abo bowanyisiganya nabyo ebirowoozo mu kutegeeraani Allah subhanahu wa ta'ala. So si mu kutegeera gwe oba oli seeka oba oli ani ddala lyonna ly'olimu gw'okutegeera nedda ssebo. Twagala omuntu ono gwowanyisiganya naye ebirowoozo ategeere Allah subhanahu wa ta'ala era kyekigendererwa ekikulu mu kunyumiza emboozi eno. N'agamba ku mazzi n'agayogera ku ggulu wa samaa binaa wa anzala mina samaa'i maa'an fa akhraja bihi mina thamarati rizqan lakum. Mugambe nti enkuba eno okutonnya eyamba ggwe mataa'an lakum wali an'amikum n'ebisolo byammwe bye munaanywamu amataate bye munaafunamu amaliba ne bakola ensawo n'engatto olidde n'ebirala amayembe bakolemu amapeesa wahakadha ne fawaidi nyingi nnyo omuntu asobola okuba nga ategeera Allah subhanahu wa ta'ala. Naga nti fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Bwe mbanga mumanyi oyo abakolera ebyo byonna temugezaako kumuteekako bakatonda abalala. Baganda bange abakkiriza ensonga omuteeko gwokubiri ma yaruddu bihi ala al-khusum yalzimu ahlu al-inad gwegwo ogujjawo okukaayana nekikakasa kwegamba singa oba okireese omuntu kiba tekikyamwetaagisa kola ki kuddamu kukaayana kusinziira ku kyaba alabye. Naye ekyo nno ogwo omuteeko gulimu emiteeko emirala. Ekisooka minha taqriru al-mukhatab bitariqi al-istifham
عن الأمور التي يسلم بها الخصم. omuteeko ogwo mulimu okukakasa ono gw'oba oyogera naye gw'owanyisiganya naye ebirowoozo, olidde okumukakasa naye ng'okozesa bibuuzo n'omugamba mathalan owa bw'oba tokkiriza nti katonda yakutonda ogamba nti oliwo by nature, olidde ani yakutonda naye kulowooza oyinza okubaawo nga tolina yakutonda nga Allah bw'abuuza mu suratu Tur, am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun am 'indahum khaza'inu rabbika am humul musaytirun am lahum sullabun yastami'una fihi falyati mustami'uhum bisultanin mubin am lahul banat wa lakumul banun am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun am 'indahumul ghaib fahum yaktubun am yuriduna kayda falladhina kafaru humul makidun. Mugambe n'obwe yatagala kukkiriza ebintu bino ebitambula mu nsi bitambula bitya, watokkiriza nti waliwo nyini byo abicontrolling, oba tokkiriza nti waliwo yakutonda wetonda otya, oba naawe oli omu ku batonzi. Ebibuuzo ebyo byonna tubibuuza omuntu ono gwe tuba tuwanyisiganya naye ebirowoozo asobole okutegeera nti waliwo ow'enjawulo ye Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga ey'okubiri mu muteeko guno ogwokubiri, al istidlaalu bil mabda ala al mi'ad, kwe kubanga twesembesa okubaawo kw'omuntu oba okubaawo kw'ekintu nga nye kyetwagala tutegeeza ono gwe tuwanyisiganya naye ebirowoozo nti niba oliba ovuddewo era ojja kuddawo, kubanga wasobola okubaawo nga toliiwo ate kinaaba kizibu okubanga obeerawo nga wali obaddewo, tekisoboka. afa'ayina bil khalqi al awwal bal hum fi labisin min khalqin jadid. ayahsabu al insanu an yutraka suda ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. bwanga Allah yakutonda nga toliiwo nakuteeka ku mugongo gwa kitaawo nakuteeka mu masabira ga maamawo mu mazzi agamanyomoofu, olidde n'ofuuka muntu, abaffe bw'oliba ovuddewo kiraga olowooza Allah kiri mubeerera kizibu nnyo kuzzaawo ono nga mulimu kubaganya birowoozo omuntu n'ategeere Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo Qur'ani baganda bange, tewali lutalo, tomuvuma mukafiri gwe kalobero tawo nga notegeera na Katonda, amuleetere zino barahin wal hujaj, muleetere obubonero bwe buti n'ensonga aleme kubaako na kyekwasa. Tetulina kubavuma kubanga bw'omuvuma ate ayinza okuvuma n'owuwo gw'otegeera Allah jalla jalaaluhu. wala tasubbu alladhina yad'una min duni llah fayasubbu allaha adwan bighayri ilm. shufta, tobavuma. Ayinza okuvuma Allah subhanahu wa ta'ala naye nga takizimbidde ku kumanya, kubanga buno obubonero tabukola ki, tabutegeera era tabumanyi. Ekigambo ekyokubiri ekyokulabirako ekyokubiri, ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. oyinza okuyita mu ddungu oba ku malimiro g'abantu nga budde bwakyeya, omusana mungi, ebitooke bikaze, muwogo akaze, buli kyebisolo byonna biri bwe biti, ensi yonna ekaze, naye Allah n'aleeta ki? Enkuba. wa anzalna alayha alma, olidde ihtazzat wa rabat, yonna nefuna amaanyi, netandika okumeza omuddo, nemeza ebitooke, muwogo n'amera, amazzi ne gajjula, embuzi ne zinyirira, ente ne zinyirira, engamiya ne zinyirira, wa hakadha. Allah n'agamba nti inna alladhi ahyaha la muhyi al-mauta, oyo Allah azzizza obujja ensi oluvannyuma lw'okubanga kibadde kyeya, yoyo kennyini asobola okulamusa omufu nga yafa. Kwe tulaba eggi nerivaamu enkoko, naye nga bw'otunulira bw'oti eggi n'olyasa yooko yaalyo, simanyi biki byonna ebyo, oyinza okulabamu amagulu, oyinza okulabamu amaaso g'enkoko, oyinza okulabamu ebyoya, tibiriimu. Kaakati oyo
akola okuva mu jjiri otalaba mu kintu kyonna najjamu enkoko erina amaaso erina omumwa erina ebyoya yoyo era asobola okubanga singa eba evuddewo asobola ogizaawo. Kyekigambo ekyo baganda bange gyegyo emiteeko gya Qur'ani mu kuwaanyisiganya oba mu kubaganya ebirowoozo ku nsonga yonna. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala ensonga yokusatu ibtaalu da'wa al-khasm bi ithbaati naqiduha, okwonoona ensonga y'omuntu ono aba akaayana ku nsonga n'omuwa ekyennyume kyakyo. Ba ahlul kitaab abamu baali baganya okukkiriza ekitabo kya Musa alayhi salatu wassalam nga bakiganye, bamala ne bakikkiriza. Kati n'abaga nti mwemba mwali mukiganye kati ne mukikkiriza kati temukakasa nti nno kyekiruŋŋamya abantu. Kiringa olwaleero ensi ezisinga obungi tezaagala kulamuza Qur'an, naye singa bakomba ku kulamuza kwa Qur'an ate baba bejjusa lwaki tebagiramuzanga emirembe gyonna, kubanga kyekitabo ekisobola okulongoosa omwana Adamu, kubanga zino statement ziva mu oyo eyakola ki, eyatonda omwana Adamu. Kati ffenna byo betuteekawo man-made law byonna they will never be successful. Era kino kijja kujja nga kino kyonoona, kino kyonoone, kino kibenga ekitereeramu ate era babiganda. Naye ebintu bya Allah subhanahu wa ta'ala, okulamula kwa Allah kwe kusinga okubeera nga kulungi era kwe kusobola okubanga kutereeza ibn Adam. Ekyo Allah kyagamba nti wama qadaru llaha haqqa qadri, tebaawa Allah kitiibwa ki, tebaamuwa maanyi ge. idh qaalu ma anzala Allahu ala basharin min shay, yaga nti Allah talina kiyassa ku mwana Adamu akitusomere kituluŋŋamye. Olidde naye nga bo bonna kulimba. Olidde Allah yakola ki, yassa. Era yabaddamu naga nti qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa nuura wa hudan linnas, nga kitangala era kiruŋŋamya abantu. taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kathira. Ekyembi ku bano ba ahlul kitab kanu yubduna ba'd al ahkam, balinga bajjayo amateeka agamu ne baga nti gano gakole. Olidde wa yukhfuna kathira, ate ne bakweka agamu sina kindi. wa yuharrifun, ne bagakyusanga n'ogakyusa. qulu hitta agamba qulu hinta, n'ebirala ebifaagana bwe bityo. Nolwekyo oba okoola omuntu ebyo nooteeka okuba nga obimanyi, bw'obanga owanyisiganya naye n'ebirowoozo mugambe nti waayo okaayana ogaana kino ne mutuufu wekiri Katonda yakiteekawo. Ensonga eyokuna as-sabru wat-taqsim bihasri al-awsaf. Waliwo mu Qur'ani ebintu Allah byayogera, olidde nga bitenda olutenda omwana Adamu lwatasobola kulutenda nabyo. Kati tunuulira livestock oba ebisolo bye tulunda, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti birimu emiteeko 8. Domestic animals zirimu emiteeko 8 naga 8 azwaj, n'atandika ogitemaatema. Nagamba naye mubuuze nti gwe oyo emiteeko osobola ogitemaatema, yo n'agitemaatema ku biki byotatondanga. Naga nti mina dha'ani 2, endiga erimu emiteeko ebika 2, mulimu enkazi n'ensajja. Wa min al-ma'zi 2, n'embuzi naye erimu emiteeko 2, ensajja n'enkazi. Qul adh-dhakarayni harrama am al-unthayayn, kati Allah yaharamisa bisajja 2 oba yaharamisa bikyala 2 ku mbuzi n'endiga, biki byaharamisa? Kati abo beekikanoza muntegeera bulungi, abeddira endiga simanya, abeddira embuzi, abeddira ebyo Allah byatukkiriza okubanga tulya. Abantu ne babeera nga baharamisa ebimu ate ne bagaana ebimu. Kati bagamba nti mukikola mwenga mmwe oba Allah yabagamba nti muharamise ekyo? Bw'abanga si Allah ye yagamba nti mubirye, mubirye, kulu mimma razaqakumullah halalan tayyiba, muli Allah byebagambye okubanga muli halalan tayyiba, nga biri halali ate nga birungi. Olidde kati Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta statement min babil hasr,
ng'akomeka tolina kusussaawo. buli osussaawo oba oleeta bizibu eri obulamu bwo ne famire yo n'abantu b'owangala nabo. baganda bange abakkiriza, ifhamu alkhasmi wa ilzamihi bibayani anna mudda'ahu yalzimuhu alqawlu bima la ya'tarifu bihi ahad. okubeera nti omuntu okubaganya naye ebirowoozo kwekyo naye kyennyini kyakakasa ti mu butuufu tekiriiwo. singa oba okozeseza Qur'an ekyokulabirako abantu abagamba nti Katonda alina omwana, ekisooka Allah yagamba nti maalahum bihi min ilm, tibakirinaako kumanya. naye muleetere kyategeerera ddala, omugambe nti gwe bukyokula kutuukaawo. wali olabyewo omuntu nga taata alina omwana naye nga ate talina mukyala n'azaala ng'ojje ani nga yaye azaala naye nga talina mukyala. ekyo tewali asobola kukiddamu mu ansa. Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba waja'alu lillahi shurakaa aljin wa khalaqahum. Allah yatonda amajinni naye abantu bagateeka mu buyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala, naga nti amajinni nago galina share mu bwakabaka bwa Katonda. wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighayri ilm. ne bagunjirawo Allah nti alina abaana ab'obuwala n'abaana aboki ab'obulenzi subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Allah yawukana kwebyo bamutenda nabyo. badi'u samawati wal ard, yatandikawo eggulu n'ensi. anna yakunu lahu walad, abeera atya n'omwana walam yakun lahu sahiba, nga tatalina mukyala. wa khalaqa kulla shay, ate nga yatonda buli kimu kyonna. wa huwa bikulli shay'in alim. Allah subhanahu wa ta'ala yalina okumanya kwa buli kintu kyonna. baganda bange, emiteeko gy'okubaganya ebirowoozo mu Qur'ani mingi nnyo, ng'okubaganya ebirowoozo wakati w'abannabbi n'abantu baabwe. bannabbi bawanyisiganya ebirowoozo, bakubaganya ebirowoozo ne bannabbi baabwe, bannabbi n'abantu baabwe. bingi nnyo ebyokulabirako mu Qur'an, nga Lutu alayhi salatu wassalam, bannange ata'atuna dhukurana min alalamin, mukozesa abasajja mu bitonde Allah byayogera byakutonda, ne mulekawo watadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum, ne mulekawo ebyo Allah byatonda mu bakyala bammwe nga byebisingawo bulungi. bal antum qawmun tuftanun, bal antum qawmun tuftanun, mugezesebwa. bal antum qawmun musrifun, bal antum qawmun aadun, bal antum qawmun tajhalun. temumanyi. kati omuntu kirungi nnyo era omuntu akuwanga chance okubaganya naye ebirowoozo ng'okozesa Qur'an al-Karim, nkukakasa nti ogenda kubeera omuwangula. naye bwe mu reasoning zaffe eza bulijjo, reasoning capacities, me as a psychologist, me as a morphologist, me as a doctor, nga bibyo personal, bibyo bidibah. naye bya Allah bikola ki? bisigalawo. ma indakum yanfadu, ebyammwe biggwawo, oba knowledge oba sente oba kiki biggwawo. wa ma inda Allahi baq, ebya Allah byo bikola ki? bisigalawo. waliwo omunadhara okubaganya ebirowoozo okwabangawo wakati w'abakkiriza n'abannanfuusi. banaye okola bino mukola bino, naye temulabanga kino kyetwandikoze, temulabanga kino kyekisinga. wahakadha, ebyo byo bingi nnyo mu Qur'ani yaffe ey'ekitiibwa. nolwekyo nga maliriza topic eno, nkusaba muganda wange daa'i, mwannyinaze awuliriza, yenna gw'oyogera naye beera ng'okubaganya naye ebirowoozo bil maw'izati alhasana, yogera naye bulungi, bil hikma, n'amagezi, okusinziira ku position ye, entegeera ye. awulidde? bw'omala ekikulu ng'era kyekikulu ddala, beera nga omuntu ono okubaganya naye ebirowoozo ategeere Allah, so si kutegeera gwe nga gwe. You are nothing.
I'm nothing. Tetulina kyetuwera. Kati abantu ngenda bagamba ki bantegeereko nze nganze. Kubanga enkya kati njogera naye enkya nja kuba nsirisi. Nga sikyali nawo. Olire nga ne mu history siriimu. Naye Allah subhanahu wa ta'ala baaqin wakusigalawo olubeerera n'olubeerera n'eddiini ye yakusigalawo olubeerera n'olubeerera. Kati oba ofunye ka chance akwogerera eddiini ye n'okozesa ebigambo ebirungi n'okozesa okubaganya ebirowoozo omuntu ng'akuwadde chance olidde waliwo dialogue wakati wo n'omuntu muyite ng'omuze eri Allah subhanahu wa ta'ala. Era kyekigambo ekisinga obulungi Allah kyagamba waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa amila salihan. Baba abaana bagambe basooke bategeere Allah nga nti baana bange ni bwe mba nvuddewo ye Allah waali. Waliwo omukulembeze w'obusiraamu Umar ibn Abdul Aziz yali musajja mugagga, musajja mulungi naye talina kyeyalekera abantu we. Ne bamugamba nti ogenda kuva mu nsi naye abantu bo balekedde mu ki? N'agamba nti inna waliyya Allahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Khalas. Tufaayo ne tutawaana nkolerera abaana n'odde eno n'eri n'ogaana okubateekamu owulidde endowooza entuufu y'okubanga bakkiririza mu Allah subhanahu wa ta'ala n'okumwagala n'okukola byayagala. Kyovola nti abamu bwe tuva mu bulamu buno obw'ensi ebintu byaffe bagenda babitunda kimu n'emmere n'ennyama nga tennaba kuvunda kuva ku magumba nga byonna byetubadde tutakabanira ku nsi biweddewo. Lesh kubanga abaana bano tetwabateekamu mwoyo gwa kutegeera Allah subhanahu wa ta'ala. Naye Allah bw'abanga abaana bategedde Allah waabwe okufaako bajja kulumwamu katono nti we have no father. Naye omulabirizi omu asembayo Allah subhanahu wa ta'ala waali era nga ajja kubanga abalabirira. N'olwekyo obanga okoola abantu oba okubaganya ebirowoozo n'abantu sikangoza wa Allah, sikangoza eri ddiini ya Allah, tosikangoza gyeri gy'oli. Mukazi gwe tontegeera, baana mmwe temuntegeera olw'ensonga nti naawe oganya obategeeza eyabatonda. Bategeeza eyabatonda era ebeera emboozi yo nabo. Bane bwe muba musaale ku lwa Allah, temusaala ku lwange, temusaala ku lwa muntu yenna, musaale ku lwani? Ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala nga mwetegekera olunaku lw'enkomerero. Bwe tulaba abo boogamba nti bw'okolerera tulaba bagenda kudduka yawma al-qiyama yawma yafirru al-mar min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawmaidhin sha'nun yughnihi. Bagenda kudduka bw'obanga lam tad'uuhum ila Allah, tubakoola badde eri Allah. Naye babakoola badde eri Allah subhanahu wa ta'ala nga kwe kwali okubaganya kwammwe ebirowoozo, bagambe nti bannaye bye nnina bino Mungu era ni bw'aba nzijuludde nsaba abeere ng'abawa mumwekwateko, ajja kubawa nga bwe yampa ziyada n'okwongera n'okusingawo. Wa hakadha tunatambulira mu mbeera eyo insha Allah. Tusaba Allah agitunywerezeeko tujja kubanga tuwangaala bulungi. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala tugase n'ebigambo ebyo eno programu yaffe emboozi ya Qur'an. Olwaleero tubadde twogera kubaganya ebirowoozo mu Qur'ani. Tulina kubaganya tutya? Tulina kubaganya birowoozo ku ki era nga tuyita abantu kudda eri ki Allah subhanahu wa ta'ala. Nsaba Allah tugase. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Weli Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.welitravel.com or our social media platforms at Weli Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Weli Travel, your life-changing journey.